kimu kubassa mu bintu abayimbi oli bwagamba nze ndi king oli agamba ndi queen kyolina okukola kuba wa stage okitegeera kati abawagizi be basalawo ate gisizza amaanyi ebbugumu ligenda kuba lingi nnyo ddala mu industry lwaki buli omu ajja kuba agamba ja ndogezemu okunyuma yali yeerabira sinde ajja kugenda mu goolidikala besinde ayimba biki okitegeera so nze nkyagadde nnyo era nkiwagala kubanga ate ekyo ky'okukyongerezaako kyongera n'obuwagizi era oli wabanga queen nono nga king tekibajjako kuba nti oli takyali king oba takyali queen wabula kigenda bamaking okuba nti ate babeera big nnyo nga buli omu akakasizza of course tebijja kuvaamu nti gundi yasinze gundi yakubanga vice chancellor akyogeddeko wali ngawa example ku tiimu z'omupiira bwe baba bakubye wa maaniyo kikujjako kuwagira maaniyo nti kale bagambye kale Sheebah asinze Sindi kati mbugo kyawa Sindi olw'okuba mbu Sheebah amusinze no kisigala nga bwe kiri naye nga industry kugiteeka mu maanyi kuba ekyo kigenda gyongeramu amaanyi nga vibe eri gye twalina Bobi Wine Bebe Cool Bobi Wine Chameleone okitegeera omupiira guba n'eriifu omuyinza gonna lwaki ogamba babatadde mu enteekateeka zino tezeetaaga bujjaaji ategeera what we call music abantu bano ate kiba so serious nga olaba bw'obanga oli mwana muteewaka olina effujjo maama anakuba n'oganotebe Bogedde ensi eri bulamu so kati abo abantu oli kingi ono kibe ensi erina obbalamula sisojja kati jaji wakubwa emigo bw'obukya kuba kyanoyimira bantu oli alina abawagizi n'olina ababe n'oyimuka n'ogamba nze nganze jaji nyenza okulaba Sindi yasinza abawagizi baguno jaji olina security emala otyo emboko bw'enaanyoka nga sheewedde lifi tobalifi abasinga batwala emisinde mu kisaawe kati ekyo kyo tukirikira ensi okirekera abantu ne bakiwakanako na social media n'ekyogerako buli kimu nammwe ab'amawulire ne mugamba nti ono gundi yakoze bw'ati wakati namumanyi music industry in Uganda okusingira ddala abawagizi they are not happy to move with losers agosuubira aluzinze obulamu bwe busigadde wane kaliya ya kankiddemu bro Bebe Cool muyimbi wa kabi era ayina abawagizi Chameleone wa kabi bw'aba nti Chameleone yayimba nnyo singa ku Bebe Cool Bebe Cool yayimba nnyo kusinga ku Chameleone ku battle tekyajjawo bawagizi Bebe Cool tekyaga nti no Bebe Cool agudde bano abakazi ababiri boolaba Sindi Sheebah bamaanyi si bayimbi bato ekyokukola bakimanyi bonna bamaze mu industry okumala emyaka egisoba mu 15 kitegeera so kati tebakyalina kye banoonya nti Sheebah anoonya bawagizi bapya Sheebah buli babamanyi ensi yonna kitegeera so ekyo tekiriko gamba nti Sheebah kati agudde simanya biki no ajja kuva mu bato akuba oluyimba lubeere hit kati onannyonnyolo kyo kitegeera so kati ekyo tekiriko gamba nti no kuba experience bagirina yeah. Twogere kati our music industry weraze ate kigaana kisoboka kati Madrat tusobola okugamba oba oli asobola tweyimba mwaki kati waba yasobola buli muntu teri muntu ajja waba yagamba nti oba nze ntalage nga babomba sobola nno bw'oba mukulu gesirika akwepikira ajje ngoli nagamba nti nze golola musobola kwengojja nga muyingira lingi okitegeera so nekino nga kigenda likawo kalyayo omuntu wakigera jjongera n'amaanyi okitegeera kigabe Sindi muyimbi mulungi Sheebah muyimbi muki mulungi kati wali eri bagamba Sindi akusinzeeko ng'omanya ensobi zo ansinze muki nayongera mu bwongezi make yongera mu manja asinze kino wano mu bandi ankubya nnyo kananga kuzina kwange kanyongere muki okumanya bandi mulungi nga bitambula bannayuganda bwe bajajinga ne bagamba nti gundi asinze gwe no relaxinga gwe bagamba nti kale bakusinze notaleeta content kitegeeza nti okoze eki obudde oweddemu amaanyi naye gwe bwokanya abantu noba noleeta content towali kigamba nti nogera tetwejajinga ng'abantu tetusobola kwejajinga tukkirize tugaane bantu teba tujajinga tukkirize tugaane zinyinza okuba ndi wakabi neŋŋamba njateeka ku cricket ovuna neeraba ndi w'amaanyi naye abantu ne bagamba obulamu kituuse ku bantu bangi nti gundi yaye otegese ekivvulu naye otuusizza abantu ne bakujajinga ne bagamba obulamu tonnatuusa so kati tetusobola kwejajinga naye abantu balina okukola ki otujajinga ate nekiyanakeenyisobola okubeerawo negamba mawulire ani gwe akusingira era gwoba osinga gwe omuntu kati bagambe mwenna abali ku kamera zino n'abamawulire n'abatulaba
gwebera muwagizi wasooka nze ndi muwagizi wange nze newagira nga nze akola ki wala omwami olumu yesimbawo mukyalo alina abaana abalonda abakulu munaani ewaka ne mukyala we ne baganda babona balonda ku polling station etya bwe yagenda okulonda bagenda okwanga alina akalubu kamu kake nga tebamwesiga so gwebeera omuwagizi wasinga nze nga Madrat Chiko fe abasinga fe abeewagira fe abakola ki sikusinga naye twewagira ng'abantu kuba tetuwa abantu tukiwa ki nti abantu bategekerese ku buseko ne bagamba nti bamye kale katujje ne batungirezaako ku buwagizi bwaffe kati oliyawo yagamba gwengojja ogamba kali kololo yiyo kati gaffe bacomedians beera tutegeka nambooli wewane ne kololo yiyo ne kololo nini of course bayinza okuteekako omuntu nga tetajyamu n'abawagizi ne bagamba gano malya gansimbi naye bwetunywa Sheebah simbi bonna bato amaanyi gaani galiwa buli omu amaanyi galiwa agasimbi n'obunafu bwa buli omu kati ekyo tayinza kutegeera ekyo kubanga Sheebah yakolako show ku Africana abantu bagamba lulo live bikoze bityawe sindi azayimba abantu bagamba live byo okitegeera kati sheno wegenda okukakasa nti bonna bamanyi kye bakola okitegeera kubanga ekintu kya live tekitegeeza nti omuntu olwokuba yakolamu ensobi nti takyakimanya abantu bagenda bakola ki bayiga buyizi kati ojja kwesanga nga ate Sheebah ate nga wattabwenye ate Sheebah yabadde ne concert of Serena Jones ojjukira ni tewaliwo yagambye nti Sheebah life yamulemye okitegeera so kati awo tulinze bulinzi kuba eno show ebulako obudde bungi buli omu agenda kuyitegeka gye ng'amanyi ekyokukola ebyo si kikulu ekyokusobola Namusajja na Nyumba sindi mukyala musajja naye kati gyakava bwannakawe era kati kyova abadde asinga obusanduza adde awumuddemu asooka yesetinge bulungi kabaja kasigi abadde akoze Sheebah omuziki agulina era ennyimba kati awo twagala muziki kati ne bwaba mupangisa zokakasa emmotoka n'amaka otegeera kasina tekikola makiga kyabwewo twagala muziki tetufa ku byabasajja tetufa ku byaki fe twagala microphone otukakasiwa Nyumba ezo ntalo z'abakazi abakazi we batula Nyumba yankusinga emmimba Namusajja naffe bitutuukako munene nnyo tetubyaga twagala content Maulana Rain kubanga experience ya Madrat Chiko ndalamuko kati nga tugambye nti abantu balina okukola ki okusalawo toyinza batuliyisa abantu ate ne batakola ki bannayuganda ne bagamba no abantu bakyabulamu kitegeera so kakati ekyo nakyo tulina okukyebuuzaako okusooka bannayuganda tugaga tubatolinzaani tubatulingamu ti kitegeera Maulana Rain batulinga ebizonto okitegeera so kati okiteera abantu bo ne bagamba nti ono asaanidde ono takoze ekitasaanidde. Thank you so much. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjula Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.